Kino obunkenke bweyongedde mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Ebyomukyala amanyiddwa nga Speaker Anita Among mwattu ate byeyongedde okukwata wansi ne waggulu, ate olowooza bodyguard we omukulu Aggrey Aruho tadduse mu ggwanga erya Uganda. Ku Pregen Media banyingiddewo okubanga ate nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era nga bulijjo abantu baffe tubatumirako eyo yonna gye muli ng'ate muyina egyo gye mutuusaako engalo. Vidiyo eno nagamba osooka nga gilikinga, then omala ogiwuliriza n'oteeka wansi mu comment section obubaka bwo ku nsonga gye tuba twogeddeko. Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Dubai, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Turkey yonna gye musinziira tubeebaza okuba ng'ate mwattu ku mukutu muba mutunize ate nga kwemuli. Amawulire genkuleetedde ge g'omukyala amanyiddwa nga Anita Among. Kyaddaaki ate obudde buzze ku bunnaabwo omu ku bakulu oba abakuuma omukyala ono bodyguard we amanyiddwa nga Aggrey Aruho. Kyaddaaki ate Parliament etandise okunoonyereza embeera lwaki omukulu ono yasobodde okuba nga n'abulira ddala era n'adduka ne mu nsi eya Uganda okuba ng'ate ayolekera eggwanga erya Amerika. Mu mbeera eyo omukulu ono Aggrey Aruho kigambibwa okuba nti emabegakawo yavaayo n'informinga Speaker nga bw'atali bulungi, n'amulimba n'omulimba nga bwe yafiiriddwa ewaabwe mu kyalo, era mu mbeera eyo Speaker n'amukkiriza okuva ku duty asooke amalirize ensonga ze. Naye ate ekyamwewuunyisizza ge mawulire ate okuliikinga omukulu ono oluvannyuma lw'okumuzuula nga ali mu nsi eya Amerika. Era mu mbeera eyo abakulu batandise okutuula obufoofofo okwebuuza ki ate ekyaleetedde omukulu ono okudduka mu ggwanga erya Uganda. Jjukira emabegakawo Speaker yavaayo n'abyasa lwatu nti waliwo abagala okumutugumbula, waliwo abagala omumiza omusu. Naye amawulire gano mwattu geeyongedde okuba ng'ate gakyankalanya naddala Parliament y'eggwanga erya Uganda, era nga omwogezi wa Parliament oba akulira communication omukulu Chris Obore naye yavuddeyo n'agamba nti agenda kunoonyereza ani yasobodde okuwanga awa bodyguard ono visa ey'omu bwangu obw'ekitalo. So ge mawulire essaawa zino agakyetooloola mu ggwanga erya Uganda, naye nga ffe twagamba buli ekyetooloola mwattu tubeerawo ng'ate tuyina okuba ng'ate tukikutuusako wano ku mukutu ogwewaayo okuba nga tukuwa updates zonna. Likinga, commentinga mwattu era osubscribinge wano ku Pregen Media.